sosowaza ensonga y'okubeera nti ebintu ebikolebwa muno material yaba sosowazibwa okukola products ezisinga obungi era ne kubeera nti ebintu nga kyetunuulidde kwe kubeera nti ebintu ebiva ebweru bikendeerako okusinziira oba okusinga ku bikolebwa kuno lwaki muze muwakanya enteekateeka ya gavumenti eno ey'okulaba nti esosowaza nnyo ebyamaguzi ebikolebwa kuno okusinga ebiva ebweru kuba example zonna zompadde ondaze kugenda kusuubula China kujja Uganda naye tondaze kugenda Kaweweta tondaze kugenda Namanve kusuubulayo byamaguzi bino kubeera ng'obitunda ekisookera ddala ekyo kyoyogera okiraba byo ebikolebwawo byoyagala tugende tusuubule gye ebiri kyekibuuzo kubanga ekisookera okugeza textile engoye weziri material akozesebwa mu ngoye waali n'ebirala bigwa mu kkowe eryo nze gwoyogera naye nnambudde ku mafactory ago nga lambudde agasinga ng'era njagala kumanya ekisookera ddala ffe tetuwakanya ekyo naye bwe tuba ffe tujja wali gaapu omusuubuzi yenna yeewaganya wali mukisa ye waalaba omukisa waateeka ssente ze kakati kino kyogamba ekyamafactory agaliwo textile nga bwogamba twaliko mu woofiisi emu ya muntu mukulu ng'ayomba n'abannayitiiro yabawa quotation y'omukolera t-shirt zino za campaign nga tebakozeeko nengi nga bagamba tebajja kusobola kukola ki kumukolera tebalina material oyo ne tubagamba nedda ekyo bulijjo kye tubagamba bw'oba oyagala okubaninga ebintu ebiva mu mawanga amalala okujja oyina okusooka n'otunula nga tewali gaapu nti akola bino asobola okumatiza akatale ekirala tuyina ennimiro za pamba mmeka ebintu bye mwogerako biina matiriyo mwe biina okuva pamba siriki obusaanyi siriki ava mu birungo ebisengejjebwa ebikola ebiva mu mafuta wano tulina essengejjo ly'amafuta erivaamu ebintu ebyo weriri bw'otambula njagala ombuulire ennimiro z'obusaanyi wano ziri mmeka oba ombuulire kitundu ki ekirina mapamba wano era buli mwaka kifulumya ttani mmeka kati ojja kwekanga nga waliwo gaapu nki nene naye bwe tuba twagala okutuuka ku ekyo tukola mpola mpola mu exercise eyo nti nga bw'olaba Kenya ebintu ebisinge abantu basuubula e Kenya si ebikola bayibiimportinga naye waliwo bye baateekako ekkomo nga byo mbutuufu basobola obikola babikola ki babirina naye kati wano ebintu bye baayagala okuteekako ekkomo tebikolebwa n'ebirala bye mugamba nti babikola babiimportinga ate nga ababiimportinga bazze nga bainvestor kyekiri kyenaga nti singa twagala okuzimba obulungi kye tuyina okukola nti investor bw'abazze azze ne ssente tumukwate tumugatteko local investor mu Uganda kankuwa ekyokulabirako kitono nga tusiibula akadde okawulire nga tusiibula kankuwa ekyokulabirako baami basajja balaba bwe yali agenda e Tanzania okutandika university basooka ne bamumma license yamala kunoonya Ali Hassan Mwini Junior ne bagatta ne balyoka bamukkiriza okutandika university Tanzania kubanga bamwe atosobola kutandika university wano nga terimu munnansi kakati na wano bwe kyetaaga tewali nnyo ffe tetuyina nteekateeka eri awo nti tuwakanya gavumenti ebintu byekola wabula tuwakanya polisi zaayo ezitunyigiriza ng'ate ne byetaddewo tetuganyiza byegazanyizaamu nga tumaliriza nebaza nnyo ababadde batulaba ku BBS abasuubuzi bonna abali mu akeedi omwo bali ku BBS telefayina mwebale kutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tubadde n'omukulu Matovu Sulaiman omumyuka w'omwogezi wa Kasiita tukozemu ekintabuli wakati w'ebyobufuzi ssaako n'enteekateeka z'ebyobusuubuzi kuba tulinawo byawulira ayisa abasajja kabaka wangaala